mukulikeyo mu kasasiro. Hoho, yabadde World Cleaning Day, olunaku lw'okulongoosa mu nsi yonna. Mukulikeyo naye bannenjagala osaba gavumenti, mbeegayiridde mujje ebisasiro ku makubo. Twalongoosezza buli kimu twakikoze, ne buli woyita kasasiro ajjudde, musindike emmotoka zibeere nga zimugjawo zimutwale ebuyala oba emenvu, tubeere nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Mbadde mpita ekiro ekikeziza olunaku olwaleero, abasajja mulekerawo kuba abakazi. Nsanze mbadde ndi sayidi z'omu Kiteezaawe Kabaga mu katawuni, omukyala asiika chipusi ng'omwami amulumbye ku mulimu gwe, amufuntula agakonde, akaana nga kakaaba n'amaziga gampiseemu. Akaana kakaaba, va ku maama wange, ne nvaamu mu mmotoka ne ŋŋenda nga naye banneyiba temutaasa na kutaasa mukazi oyo. Okitegeedde, tetuganya ayinza okuba alina empisa embi nga naye just singa omwami oyo yakutte kalayi ya butto. Ovudde mu mmotoka taata okoze eki? Nkutte mwami. Okutte omwami. Ne mugamba kyekikubisa omukazi. Badde mutwala ku poliisi omwami oyo ekiro. Kale ekimunsonyiisizza, omukazi aŋŋambye taata w'omwana. Wange. Era abadde akimye mwana. Bannanga abazadde ebintu bye mukola ebyo omwana oyo kye mumuteekako ku bwongo tekito kyeyo tegenda kumuvaako. Mumudde eri ebbali ewammwe mu nsonda mwekuba ebyammwe ng'omwana taliiwo, kye kyasinze okunnuma. Era omukyalo njagala kukola follow up, leero akawungeezi ngenda kudda ng'osiika chipusi, ndabe bitambula bitya, tegunnaggwa. Kale omukyalo oyo omukyala abadde omukazi omusajja yabadde yebaawe ndowooza yamuzaalamu omwana, yazza kimu omwana ekiro. Abasajja tulina effuga bbi binnyo. Osanga omukazi ng'ali ku chipusi yeesiikira, ndaba ng'afunye omukisa oyo. Tumukyalireko. Yamutulugunyizza. Asiika chipusi. N'omwana we waali, omwana n'akaaba. Omukyalo oyo abeera Kabaga awo mu Kiteezi. Omusajja yakulaze nti akyamwagala. Omusajja alabika saalabyewo kwagala, ebikondo obwedda byakanyuga tebiraga kwagala na busaasizi. Tugendeyo bawubanga wakwatiddwako. Abe kyankutteko n'emmotoka nagyeresa etokota. Tugendewo omukazi oyo tumudduukirire tumwongeremu ne mu capital mu business. Owa chipusi. Tugendeyo ddi. Owa chipusi. Ate baatugamba nti omusajja yamutulugunyizza mu bugenderevu. Yamusonyiye. Omusajja oyo tumuwawaabire ku poliisi. Nsaba abantu b'e Kabaga awo mu katawuni mumpa amannya g'omukyalo oyo asiika chipusi, Kabaga Kiteezi. Nsaba mumpa amannya g'omukyalo oyo Abetex agambe agenda kumukwatirako, bw'aba ayagala okusuuwinga omusajja oyo amusuuwinge, kuba ekikolwa ekyo nalabye Abe kisobola okuddamu ne kihapeninga. Baba nga ayina embeera gy'alina okutuukamu omusajja oyo ategere nti okutulugunya omukazi kibi, naddala omukyala. Nawulidde bubi nenkaaba n'amaziga ne ngamba akaana nga kakaaba amaziga, maama muleke. Ekyasinza okunyiiza be banneyiba nga tewali n'omu ataasa. Mwami yavuddeyo najja namunkwatirako. Kale omukyalo oyo tugenda kumuyamba tumwongere mu bizinensi ye nga tuyita mu Abetex Charity Foundation. Amiina, sebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ate omwami yeetaaga naye okuyigiriza ku mateeka. Omwami oyo kujjako ng'agenda kusenguka. Omukazi yalina omusonyiwa. Kituufu. Baatugamba nti mumusonyiwe mumuleke. Mumusonyiwe. Ate n'omusajja alina okwetonda, alina otunoonya yeetonda omuka. Kitalo nnyo ekya Nalongwa AK47. Kitalo nnyo. Bigambo bingi ebimutambuliddeko. Yafumbirwako ewa Rabadaba. Kolo gy'okwanjula ne giruma. Alinga ekigundi, ekinyanja ekigudde mu mata. Omumanyi bulungi. Naye ndowooza we yafiiridde nga tebali mu good terms. Ebigambo bingi byatambudde. Rabadaba yapositinze ku mukutu gwe. Tali Bungereza, ali UK. Era ndowooza ebimu ku bigambo abantu bye boogera bagamba nti omukyalo ono yafudde stress, depression n'ebirala. N'ekirala nga bagamba nti Rabadaba yali anoonya mpapula mu kumufumbirwa. Baga nti yamufumbirwa. Kale ebigambo bingi ebyatambudde ku nsonga za Rabadaba. Abadde mutuuze. Si Mungereza. We Bungereza. Nalongo yafudde. Kati ono yamufumbirwa nga ayagala. Ono yawasa. Ani yawasa? Rabadaba. Yawasa Nalongo. Okwanjula mwakulaba kwali kw'amaanyi nnyo. Bate yamuzaalidde mwana. Empapula yagala zaaki. Okubeerayo gy'ali kuba kati tali mu Uganda era. Kyeŋŋamba. Anti omugezi Nalongo yali mu Uganda. Of course yali mu Uganda. Ate ng'empapula zaagala zaaki. Yali ayagala empapula yali Rabadaba.
Empapula zaki ezobutuuze ez'okubeera ebungereza okufuuka omutuuze omanyi wewasa munnansi nga Nalongo bw'abadde munnansi. Nalongo abadde alina obutuuze bw'emirundi ebiri. Dual citizenship. So oba oyiseemu ebiseera ebisinga abantu abasajja n'abakazi abamu n'abasajja abamu bajja mu bulamu bwo abanoonya way out. Owulira abatakwagala ajja alina byakubalako babifuna n'atambulamu. Naye abamu asobola okujja nga alina byakubalako n'omukono ne gukwata ne mutambula. Naye nga abantu abajja mu bulamu bwaffe ebiseera ebisinga abalina bye batubalako be bangi. Naye nga tusaasira nnyo abadde amwinamu abaana teyamufunamu baana abadde ba AK47 omugenzi. Omukyala Lwangami nti yazaala peya z'abalongo 2 yazaala abalongo emirundi 2 koze azaala abalongo emirundi 2 bamuyita Kifaafa. Waliwo ekigambo kiri awo tekisanyusa kigwagwa gwago azaala abalongo emirundi 2 sibo wabasatu. Nalongo abadde kigwagwa gwago mu lulimi olunansi olwo olunansi ate wabasatu ati Katonda abadde wa 2 ekigwagwa gwago tabadde mukazi wa bulijjo. Teyaziikiddwa mu keesi bamusizinze mu mbugo ne bamusiba. Obudde n'olugoye lwendabako by the way nadde ninze banaddiini bamusabire ni bamusabidde final kakati ekiba kigaana kikimanyi nabadde mmanyi nti bagenda muziika mu nkola ey'obuwangwa. Nalongo abazadde abalongo emirundi 2 taba wa bulijjo waliwo emikolo gye balina okuyitamu ku muziika. Era omuntu akkiriza mu buwangwa obuwangwa bwe busooka. Ate naawe ayagala obuwangwa twagala omanye nti singa teyali Katonda obuwangwa bwo tebwalikoze ki tebwali baddewo. Kunfuna bulungi. Naye omuntu ogenda n'omulaba nga ye kaboggoza nga erinnya eryamusookebwa okumutuumibwa nga yakagwawo. Ate n'ayagala linnya kiri eddiini zebabita Abdu ate n'okulembeza erinnya lya Abudu era lye lyange lyenkulembeza. Onfuna bulungi. N'oyagala bakuziike mu ddiini eddiini gy'okulembeza kimanyi nti y'Abazungu erina gye yava era nabo ennono yaabwe bagitwala. Lwaki musuula obuwangwa bw'omu obweka ne mukulembeza eby'Abazungu bye tutamanyiwa gye biva? Abudu beddira ki? Abudu beddira ki? Abudu beddira Lugave. Abudu Abudu beddira Lugave nze Abudu. Ate nga basanze omuntu nga yasiriwadde ku ddiini atama. Kale tusaasira Nalongo okufiirwa Nalongo famire ya Nalongo tubasaasideko nnyo okufiirwa omwana wammwe. Tusaba Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Bamuziise bulungi nnyo mu kitiibwa saalabye effujjo lyonna kujjako obugambo bwayiseyiseemu naye obugambo basereebu obugambo obwo tebusobola kubulamu. Babuloga n'abalabe babayisizaamu eggaali. Maama wa Nawolovu yambayisizaamu eggaali. Kiki ekyabaddewo? Babuloga bakoze batya? Babuloga bano agamba agamba maama w'Abakamiliyoni nti babuloga bano bigwagwa gwagwa. Nze nyina embe ziringa eza ggoonya. Babuloga bano bigwagwa gwagwa. Boogera ebigambo ebitategeerekeka. Maama wa Kamiri bambi ndooza yawungamukko ng'omuntu afudde n'agenda ewalala. Kati kyabadde agezaako okumugamba yabayisizaamu eggaali. Eriyo ne bannamawulire abamu nga basala layini ne basukka we bandikomye. Ofuna bulungi. Nalabako oba yali makona era yabuuzaako mukyala Maama Kamiliyoni ng'afiiriddwe omwana we. Musajja tubeeramu naawe owulira ng'afiiriddwa maama we yali afiiriddwa omwana we kyava mubuuza kati maama owulira otya? Ddala munnamawulire oyo ddala obeera mutendeke omuntu afiiriddwa abaawulira. Nombuuza kati maama owulira otya? Njagala ombuulire. Humphrey we yafiira. Yali Humphrey. Obuuza otya omuntu afiiriddwa omwana we nti owulira otya? Babuloga bange nabo oluusi babeera ku mulimu wadde nga baba bagenze okukungubagirako omuntu naye baba banoonya kontenti. Baba banoonya kontenti agenda okutambula. Joshua Baraka. Ofuna bulungi? Abagoba. Joshua Baraka maye tugenda tuzimbira eno mu kibuga naye ebiseera ebisinga gye batuziika tewaba walungi era nabagamba banna mutereeze gye babaziika muba mutereeze gye batuziika okuswala oluswala lumu nga lwa nsonga.
nga lugumivu Sky babanga anoonya content agenda okukuba 1 million views tasobola kukola bintu bya bulijjo yeyambula abola ababloga nabo bafunye omulimu essaawa zino tulaba mainstream nti muli b'amaanyi naye essaawa zino ng'okola ekintu kyonna nga babloga batiktoka tebamanyi nga tebakiraima kisinze kintu of course kubanga omulimu guno social media we yatuuse omulimu publicity eri mu ngalo za muntu ofuna bulungi nze nangira ssaawa zino nanga Lweyigi ne Jasmine nangira ku platforms mainstream 25 26 TVs nga 15 ne radios nga 13 obula bulungi naye nkulayirira ntegako songo boost ntegako kuzimonitalinga ndabe beat ekoze etya kapita ekoze etya naye sisobola kumala dakiika 10 nga siri ku TikTok kulaba kitambula kitya je muli naye n'abaana ninga wadde mwaka kana neera mu mkyali namitingako omuzungu bamuyita Pete Sinclair. Pete Sinclair yagamba nti mainstream naddala radio tesobola kugwa wadde nga ne social media ezze wadde era nagamba nti TV ekakkanamukko olwa TikTok nti erabibwa YouTube erabibwa n'ewalala so kakati Abitex kyekyogezaako okwogera mainstream bajja aba TikTok biki naye era ne radio tejja kuvaawo ebintu byetasobola kujjawo ye radio ne TV ofuna bulungi naye kiriza obagaana bikakkana mu bukkakkanyi olwa TikTok TikTok kiriza obagaana ne Facebook simanyi walala bweri ne mu Uganda bebagijjaako naye banga okozesa VPN eyo yasalika ebitundu nga 7 ku 10 naye essaawa zino TikTok business ewedde engalo era wano Sky Soldier tali wano ne Sabula tolowooza nti bali wano batwagala nnyo bali ku business bagala content ne bano ba Megatron mulaba ku YouTube bw'amaanyi nnyo ne ku TikTok ne ku Facebook abantu bamuwa obulango olaba obulango muno beera ku YouTube ayina obulango kituufu nga oluyimba ne basooka bayisamu akakalango eba business Megatron Sky akadde kale kayingidde abe ne Sabula tolowooza nti bali wano ewa Nalongo kanve ewa Nalongo ababloga balina okuleeta ebintu ebiri controversial kitegeeza asoma sebo controversial kitegeeza bintu bya bulijjo nti bannange asoma ku controversial kitegeeza kyo musomesa yagambye okuteekawoko ebintu ebiri controversial basobole okutrendinga Nalongo tusaasira famire ye n'abamu abagenzeyo kumuziika mukama abongere musera naye nga fe abakkiriza mu Allah kalenda ye yali yakukomaawo Semwandu Rabadaba yaweereza obubaka bonna yayitako buyisi mu ddiiro talina mwana yayitako just mu ddiiro ne bangamba nejali ali ku bufumbo obutukuvu sikimanyi nnyo siinaako naye lwaki Rabadaba gemwogera naye nga gwe kyoba omanya mukyamu kugambe nti ndi mukyamu oba osuubira ki ani grenade naye by the way grenade naye ayitako omupiira grenade ne Samuel mukuziika mpozi ali bweru ng'akwasaganya naye ali mu bufumbo obutukuvu yakafumbirwa bambi obufumbo naye kapale bwamukya n'avaayo abe naye nange njagala kufumbirwa ndooza ate buli kintu omuntu oyinza okibeeramu n'omukisa tula ntuli musajja munyirivu abe nyinza ogenda nenyega ettooke nze nfumba enfumba tebali atafumba kuba nange enfumba naye nze nyinaye alibedde ayagala omuvubuka omulungi ate nga serebu nyinaye omukyala alina emyaka emeka ali emyaka 35 muto omukyala akwagala nno bamuyita bisambi bitereka era akwagala nti nze kasita onfunira kadima nze ebyange byonna mba bimaze bisambi bitereka kanemu effumbiro wangi taata kambeereko ku lujja bisambi bitereka akwetaaga kambeereko wangi kansigaleko ku lujja self contained bisambi bitereka ngamba muntu ngandoosa sebo tujevuna lanka sijevuna naye bisambi tumute amanyirwa ki yagamba bisambi bitereka ebintu byonna bitereka byonna abiterekera abalala wangi
nti abiterekera abalala tunonyeyo omulala atonoonya bireke kati gwe tojja kunfunira byenjagala kale Wangi. abe nga tuvuddeko awo weewaawo pasita wo Rwomushana nakulaba mu kyaki ya pasita Rwomushana wamuwase n'emmeka nga tulwaki tubyogera nakulaba mu nabalanga mukono zaali mmeka sabula kakati mwabaabala kuba naye waliyo gamba wakwata yali bando ate waliyo sente zibereza ebitundu naye ate yamaze n'ayokya Rwomushana bamukubye wiiki eno nga bagamba nti yayokezza Rwomushana agamba kwokya kyeki okwogera ebyensimattu agamba nti obuzibu bwa Uganda si President Museveni obuzibu bwa Uganda bannayuganda bennyini President Museveni tabagamba nko Musule Kasasiro tabagamba nko Mulyenguzi bamukubye obadde olina kuleeta oba nsumulule awo njagala osumulule nange nnoonya tuweereze ebifaananyi byo kale tusimbule olino siriyasi naye nga bisambi bitereka badde waali wangi sumulula tonoonya kale mwenna ababadde jjo ewa pasita Rwomushana sijjo abaliyo pasita Rwomushana wiikendi gye tukuba amabega lwali lwakumeka mwebale nnyo mwenna abazze manyi essaawa zino ebintu by'okusaba Mukama Katonda byakyukamu kyova olaba nga edda amadiini gaffe agakansangwawo ge tuwaffe n'ekitiibwa nze n'omusajja muprotestant nze Aberi eri abakatuliki eri abasiraamu eri abaseventh day eddiini zaffe ezo tuzaagala nnyo zikasangwawo naye okusaba kugenze kukola kutya kukyukamu twagala okusaba okulimu vibe ebyokugenda mu kyaki ne weebaka n'oteeka mugundi okusaba kwakyuseemu kkiriza obagaana nze ndi muntu wa Mukama Katonda awo ensanga wengenda okusabira awali vibe wenyingira kuba abasiraamu musosola tetusosola kakati bwe manja gadde okujja okusabirako di Kampala nenyingira muzikiti temufulumya nga tekaguddeyo kyaki ngenda nensaba balokole ngenda nensaba bapasita ngenda nensaba ewaffe gy'otazungira ewamme saagala kuzungirayo bazibu musosola mulina n'obuzibu bumu musosola n'abaana baffe okufumbirwa nti ofumbidde mu kafiiri ate ffe abaana baffe mubawasa ffe tuba tebalekako mbeera mu butuufu abasiraamu mususiza socialism and musical pressure kakati nagenze ne tusaba nali wakusabira era nalangiridde okutandika ne olunaku olwo ngenda kubanga nsabire wa kyaki Rwomushana omanyi lwaki njagala nnyo kyaki nga bw'olaba ya pasita Bugembe oyingira mu kyaki n'enkofiira ye ng'ogyambadde si lwakuba nti Mukama batomuwa kitiibwa onfuna bulungi naye ozze nga bw'oli oyabala nnyo ogenda nga bw'oli n'osaba Mukama Katonda wo onfuna bulungi kuba Mukama Katonda yagamba awabeera omuntu omu ababiri anaabeera wakati waki waabwe oyegenda mu kyaki n'osaba era bwe natuuse eyo pasita oyo bamuyita Rwomushana musajja alina ebigambo ebiwa essuubi eby'amagezi ate ebyamakulu ate tayogera bigambo bye mwagala kuwulira natuuse bulungi nnyo n'ayogera ebigambo nga biri ku nze n'agamba omuntu ow'omutima omubi omuntu owa fitina ekutomera nemala fitina ogikola fitina tena ekyo guwa kinjigiriza egwa ku kisenge bweti n'ekuddira n'obeera awo n'olaba ng'oli sika yaguzeeyo akamotoka ke zimba omutima n'oba nga gwe buli kimu okyeyagaliza gwekimanyi nti beereyo n'abantu nga gobabeezaawo naye ate bwe balaba ng'oyambuka ate bawulira bubi ate bw'oyambuka ate bakufunamu n'agamba nti mu kika eriyo omuntu nga ettaala yammwe Katonda gwe yayitako mwenna mufunire okwo akyuse obulamu bwammwe ate n'aba nga mwali mu kika kyammwe ate n'ozimba omutima talabika yatuloga lwaki ye yafuna lwaki ffe tetufuna ofuna bulungi pasita Rwomushana bwe yayogedde awo sente zadde ngenda omuwa katuuti n'amaliriza nzikubizaamu emirundi 2 era myoni z'ebbiri olwasoose ezo zonna zimuwadde n'agenda nazo ng'omutima gwange mumativu nadde simanyi tajja kumpa akaseera okwogera kuba nze binatuuse nga omanyi nze buli kaseera mbeera mbala bivu
bana alabye nti kiba kivulu kiba kikutteyo kiba kivulu kiba kisaze. Nze ne mulumbe lwa kitange nali mbala bantu nali nziika kitange nenga mataba kiba kivulu kiba kikutte abantu balinga 5 6 naye ndowooza olaba ebintu byo ofuna bulungi era tebaliwo nze mbadde nsaba abantu bonna abafiirwa nga mulina numbers bakuyite nja kutandika kunguzanga okufa kusolooza sebo damu statement abantu mwenna abafiirwa nga mulina numbers ofuna bulungi bana ebintu bikyukemu mukole mutya kakati teriyo kintu kyannumanga okufa kwa Paulo Kafeero kuba nti saakusolooza walogo bangambye yakusolooza kyenkugamba teriyo okufa kwa rediyo muze rediyo kuba muze rediyo n'okumutwala wa Ekololo yali idea yange nina gwe nagiwa ne bagibawa ne bagamba omwana ono tumutwala Ekololo ng'okuyingira 10,000 sente ziyambe mu kuziika bannange munguzenga amafa naye agogo gennyini amafa manene abantu abakyasinze okunnuma okuba nga saabasolooza amu ne basudde wani musoloozezza nali nakatandika ofuna bulungi kwanza singa 1998 kate Kafeero yasukka ofuna bulungi wani musoloozezza AK47 nze buli lwembeera mbambala kusolooza teriyo kyannumanga abo abantu abe kakati okufa okugula serenga mmeka kisinziira omuntu afudde kuba kati kadima bw'ofiira wano 10 ndikola ki ndibawa family kubanga ndobaga nti bo bayiye era bannange omuntu asuubira okufa amangu bannange mujje tukole endagaano nigitwale mu USB njirigistalinga nti bannange okufa kwa kadima nakuguze bansooka okufa nyina okumusolooza ate era boofa ne benna basiriiwo abaana bange bajja kukola ki bannaye temuseka nyinayo kati mukika nafunyimba polomo nyinamu bapromota 3 nyinamu Nyendo Boy Entertainment ofuna bulungi kakati teriyo kyakati okufa kwa Naalongo kati singa ndi mukubala ssente 10,000 awo nalabyewo omutwalo gw'abantu 2,200 ate omuntu omusaba ssente zitakola ki kakati abantu ng'abo omukunja okufa banyina okusasula nga bukyali Rebecca Jingo omukunja by the way wamuwa ssente z'embaga era mpeereza message wano tenazimuwa nedda wazimusuubiza namusuubiza kakati nampeereza message nanga nti abbe mujjukize naye nedda ssebo nza kunoonya nze treasurer ndala nabatanzi omulimu gw'okunoonya sebo bwe sivaawo nazo ndi embwa mbadde kati okufa mbadde nkugamba tubadde wa njiika windo tubadde awo wennyini ssebo wangi tubadde awo wennyini njagala omalize Naalongo njagala genda bintu bingi tugenda okwogera ne Bad Black yakoze ebbina bajja kuliwulira abantu bonna abakola bagita bati ABN BBL Brazilian baji Brazilian butt lift yagikoze ebbina liri Masaka kati wangi esebo era ogenda kujja okyogereko by the way naye mudda bayinza okufuna kansa esaawa zino ngenda kukyusa linnyo nga mpulira ningalona ne Katonda ofuna bulungi Katonda yakutonda ofaanane nga bw'ofaanana ate nooba nga okola otya naye ate bambuulidde kubanga enviiri tuzisala kuba enviiri bw'ozisala obanga nti Katonda yazigamba zikule kati omwokanya naye nange lino erinnya Mukama ajja kunsanya ngenda ddikiisa ninga vampire nedda ssebo kale okufa kwani kwa Naalongo tukumaliriza Mukama Katonda omugenzi amuwe ekiwumula ekyemirembe ndowooza tugattewo Bad Black wano naye tumumalire ddala lw'omusana omumaliriza kati mumalirize mujjeko engalo pasita lw'omusana beba bapasita b'omulembe guno ajja n'ayogera ebigambo ebikuwa essuubi n'akuwa ebigambo ebikuwa amaanyi okukola ng'ate mulimu n'okusaba Mukama Katonda akusumulule ebigambo bya Rasta bya pasita lw'omushana bigagga nnyo era bw'obigoberera Mukama toyinza kusigala kyekimu nagenze nensaba era kyaki nendekayo obukadde 4 ate ne musuubiza olwaleero ndo bwe tuva wano nga bolaba ttiimu yange nga mpita mu Abitex Charity Foundation
eyamba abantu tugenda wa pastor omushana bwe tuva wano era ndowooza eyo gye ngenda okutandikira Abitex Charity Foundation. ogenda gironkingirawo tugenda kugironkingira ewa pastor omushana si kuba nagenza okumulaba nga ayina ebigendererwa by'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Saagala nnyo okukozesa kigambo bunaku kuba omuntu asobola okuba omunaku ku ssaawa 5 ku 8 n'abamugagga abantu abali mu bwetaavu abayigala capital 10,000 15,20 bakyuse. wali omukyala gwe nasanze ku katale kewandegeya nagamba wampa 10,000 ng'alina buno obuntu silver plate kati ndi 26,000 kyampadde bwe bantu benjagala nga n'okumujjukira sikyakola ki era ne mwongeramu 10,000 kwegamba ebyo ebintu byenjagala. Waliwo n'oyo aweereza message awo naye musome. Owulira bulungi kadima nange abbe muŋŋambira nnyambe ampereze 18,000 ngule emmere y'enkoko. Alina n'enkoko oyo alina mukalono nnyo. Kakati pastor omushana namulabye ng'alina goolo ze zange ez'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Kakati abantu betwetaaga okuyamba va ku bano ba Sky. Sky omuwe 20,000 n'azikozesa tokugeya Sky n'omugulira emmere n'amala okulya emmere nakkuta ate n'akubira abalala essimu nze kangulidde emmere wano ko kalowooza ke kasoose okugigula. Sky nga bwakola nkuba kyakulabirako ne mbagamba si bwe kampadde ne 10,000 zijja kaggwako g'oyambe. Kakati abo abantu abaninaanye kivulanze wakuba nti njagala nnyo buli anninaanye afuniremu emirembe era kasita obanga okola ebituufu buli anninaanye akulaakulana. Essaawa zino Sky bwe tuva ewa pastor omushana essaawa zino nadda awaka n'abiri abasanyuka abaana bagenda kusanyuka bagenda kukola kituufu. Kakati pastor omushana otegedde ssebo kyogenda ofunira pastor omushana bataave ku mulamu amasimba ne mugateeke mu silence. Owulira twajjidde obusimu. Pastor omushana bataave ku mulamwa mu bbanga eritali ddene agenda kubeera omu ku bapasita abasinga okubeera n'abagoberezi era ne kati kitandise. Essaawa zino ye pasita singa following ofuna bulungi naye ate mu following mwofuna abagoberezi ofuna bulungi. Kakati olunaku twamaze okusaba n'olwaliro tugenda kusaba by ssaawa era ssebo ojja kutukkiriza tuve wano ssaawa 6 gwennyini tugende tutwale nyina tulengeno kutwalira abagoberezi pastor omushana bwe tuva wano ekyo tugenda twakitandika dda ekyecharity kuyamba abantu abali mu bwetaavu. Ate era mu Kampala mbasuubiza wiiki egenda okujja bonna abantu abali mu Kampala omwo mwenna nga mutambula n'amenvu ne waliwo ate abamenvu ababiri abamalamu amaanyi. Yamusanga ku ssaba ya Queen awo ng'alina ekigundi kya bogoya bakita ekiwagu ne mugaba bakukozesa nti bankozesa nolowooza capital wa ssente mmeka nti 60,000 ne mugamba ezo ssente bw'ozifuna tosobola kwekozesa nosooka ofunako ennyumba n'oweekozesa. N'aŋŋamba nkisobola bulungi nnyo kinava nkwata mu nsawo yange nenzigyamu 20,000 nengamuwa yali naagudde mu mmotoka nali nfunye ekizibu tebaali nga nina saddaasi omwana omusajja wa Katonda yasanyuka nnyo n'akola ati nemukwata yali agudde mu mmotoka kwegamba nemuwa ssente ez'okufuna ennyumba bw'aba nga talina waali akayumba ka mitwe kuba yaŋŋamba ennyumba ya 60,000 nemuwa 20,000 afuneko esigadde afuneko kapito. Kakati nga bumanyi neerabira mba ndi mu jjaamu wali ekibuye nga yeewuuyo ng'alina ekiwago kyennyini kinamusanga nakyo kwegamba abantu abamu bakola ki gwe tokkiriza nti bizinesi teyakula eyinza okuba yagaana zigaananga kakati yamalamu amaanyi naye omuntu ayinza okwekona ogusooka n'ogwokubiri. Kakati olwaleero pastor omushana betuva wano tugenda kumukyalirako ne ttiimu yange. Pastor omushana tujja kujja n'abantu nga 20 batutegekere bwe tugenda okutuula n'ekifo kyange n'entebe yange ngenda kugigula ebeerewo nga mu mwezi lwensazeewo okugenda okusaba mayinsa nnyo okusabaasaba nnyo Mukama Katonda n'omusaba ku 8 n'omusaba ku 9 nze mu mwezi buli lunaku musaba 9
naye mu church mu mwezi ngenda emirundi ng'ebiri Mm. era n'entebe yange nja kugirekayo pastor Omusana aba tukitwalire ddala ne kino abagambye yatomedde tumuveeko lumu Kigatte mbu tukigatte. yayokeza Mbuulira togeza ki okwokya okwokya ndowooza kwe kwogera ekintu ekitakwatagana na nkyukakyuka. Omanyi bannayuganda waliwo percentage nga yeeyagala nkyukakyuka era ebiseera ebisinga nga bw'oyogera ekyo ekitakwatagana na nkyukakyuka bakuyisaamu eggaali. Pastor Omusana bamuyisizaamu eggaali yagamba nti ekizibu kya Uganda si ye President Museveni. Ffe bannayuganda ffe nnyini. President Museveni tatugamba nkokulya nguzi, tatugamba nkokusuulasuula kasasiro, kati ffe kizibu. Kakati eggwanga lyetaaga abasajja abatoogera bigambo bimwagala kuwulira. Pastor Omusana muntu wa kigambo kye. Omulembe gw'okwogera ebyo bimwagala okuwulira bibaggwako. Ofuna bulungi? Essaawa zino yagambye nti President Museveni si kyekizibu. Ffe abantu ffe kizibu. President Museveni baakwata miliyoni 10 n'aziweereza ennakawuka bakula oluguudo. Abantu ne balya ssente z'oluguudo ba engineer ne kampuni gye baziwadde n'abalina okugoberera emirimu gya gavumenti ne batakikola. Naye omanyi kitegeeza okukulembera eggwanga. N'oba ng'eggwanga lyonna obusakozi obuli mu ggwanga ng'obumanyi, minisitule ziri mu ggwanga lyonna ng'ozimanyi, bairosi bonna ng'obamanyi. Njagala ombuulire bwe bagana okukola oluguudo olwo obuzibu bubeera bwa President Museveni. Bubeera bw'abana abagaanya oddukola. Tuli wamu? Abalidde enguzi. Tuli wamu? Ekintu abantu kye nzikaanya nabo ekyokugamba nti President aludde mu buyinza. Ekyo kyo ffenna tukikkaanya nti aludde mu buyinza. Naye kyenjagala ate mukkirize yagenda mu nsiko era akyogera lunye nti yayiga ensolo ye. Gy'atemaatema. Ofuna bulungi? Ne maama ng'agitemyetemye ebbanga. Katono nnyo. Bw'aba ng'agitemyetemye nga nga ffenna tukimanyi bulungi nti eggwanga lyaffe. Ofuna bulungi? Ne mulonda mu bbiri Besigye ejjadde. Besigye ajja 26. Kakati bwe muba nga mugamba ffenna twalonda kuba nange nalonda Kano Kizza Besigye ebiseera ebyo. Akalulu President Museveni n'akawangula abantu kye batakkiriza. Abantu ne bagana okwekalakasa okweddiza obuyinza bwabwe. Eyo ensobi obuzibu bubeera ku bantu oba ku President Museveni? Bubeera ku bantu. Tuli wamu? Abantu abalimba abantu nti amasomero tulina abasomesa 6 nga mulina 15 oba obuzibu bwa President nga mulimu ba ghost teachers. Akutte amabaati bagatwale e Kabira Maido, amabaati bagabbye, oba obuzibu bwa President Museveni? Tuli wamu? President Museveni yakugamba nti lingira bbaasi ogende ng'olya ng'okasuka ebintu by'olidde mu kkubo biyita mu nzigi, mu ddirisa, obucupa, obusito bw'ennyama. Owagidde Omusana. Tuli wamu? Osobola obikolera e Rwanda. E Rwanda n'oba olya ka orbit n'okakasuka mayiro 7 ogenda okutuuka mu tawuni ne bakakulaga ng'okakasuka ne bakugamba vuga ogende okalonde okasuule mu dustbin. Lwaki abantu bo balowooza nti bw'oyogera bye bataagala kuwulira mb'olwoba olidde? Oba oli kusaidiya abantu abanyigirizibwa. Kyenjala okugamba kyemugamba nti mu nsi muno President Museveni talina bituufu byakola. Kuba nze President Museveni mpagira ebituufu byakola ebitali bituufu sibiwagira. Olaba oli abeera bubeezi chairman wa kyalo ne baagala okumuggyako n'ayagala n'okutta omuntu. Naye kubamu akafaananyi nga baagala okukunkumula omukono mu kibya nga gwe pulezidenti w'eggwanga nga gwalitwala ku makya otambuleko ko wali ku Robert Street bagambe wuli yali pulezidenti w'eggwanga ogende ku Edward Street ogule ku matooke kakale ebintu bibiri byosabanga Mukama ne Bayibuli ebyogerako musaasire osaasiranga nnyo omuntu abadde alina obuyinza ne bumuvaako. Weebale nnyo. Okubiri oyo yalina ku ssente nezigenda. Owokusatu yaliwa. Kaakati tozannyisanga ekintu kye bayita obuyinza. Obuyinza bulina alwana abusigaze n'abwagala olina okulwana obufune. Kati okulwana okufuna obuyinza omwo okusigaza obuyinza omwo buli muntu akozesa amaanyi gonna okulaba nga abusigaza. Kale ngenda mukuwumula. Ofuna bulungi.
kaakati gwe bw'obanga tuli mweteefuteefu kujjako Pulezidenti Museveni eyagenda mu nsiko n'amalayo emyaka 5 n'abuuka emirambo bagamba 5,000 gwe n'oyagala oveeyo omuwangule n'ebivumo omuwangule n'okuwemula olaba kisoboka katono nnyo. Pasita Lwomushana ebyo byabagamba byebyo byemutagala kulya naye nga bye bituufu. Amazima agakaawa statement ogitegedde amazima agakaawa geego. Pasita Lwomushana takugambye yali avuddeyoko n'agamba nti ndi muwagizi w'ekibiina kyonna kuba kyakiye ebeeramu abantu bonna onfuna bulungi naye lwaki mulowooza nti bayogera ebyo bye mwagala okuwulira mboolu bye bituufu? Ab'opposition bo balowooza nti bye bakola abakkiriza mu opposition bo balowooza nti bye boogera bye bituufu. Kale endakiika zizo ziri 19 zakala ku ssaawa zino ziri ssaawa 5 ez'amakya olunaku olwaleero tujja mwogererako wali eri mu kasasiro dakiika si nnyingi nnyo. Ngenda kukomawo n'emiramwa gyaffe egisembayo ogwa kulongoosa National Cleaning Day yabadde olunaku lwaggulo. Betty Nambooza alina omuliro gwe yavuddeyo n'awandira Prime Minister Nabbanja ng'agamba nti ayagala kuwera bwa advent. Tugenda baga tumwogerako ne Bad Black yekyusizaamuko ku bina n'alisitulamuko katini nerijja. Tusembyeyo ne Cleaning Day. Tusembyeyo ki? Tusooke ndoza mu kulongoosa. Tugende mu kulongoosa. Kale tusooke mu kulongoosa. Abe tusembyeyo mwanga kivuga lulondawa. Gavumenti etaddewo okulongoosa. Bigambo gamba tugere nti banuupu abanuupu babajjako adisi. Gavumenti etaddewo okulongoosa lwakuba nsaba gavumenti kiri official oba kiri official era ne President Museveni yapostinga nga baluyise National Cleaning Day olunaku lw'okulongoosa buli Saturday esembayo mu mwezi okuva ku makya ssaawa emu paka ssaawa 4 buli bizinensi yonna egendanga kuggalwa. Teri moroka eyita mu kkubo teri iki tukole ebitambula. Abe n'enkola bagira bingi abamusibira mu bbwa 1 ekyokubiri bagamba nti kwegamba obwannakyemalira waliwo omuvubuka gwe baakubye oba bwe wamulabye yatambudde nnyo katambi ne Bobi Wine yamupositinze era agamba nti regime kino kiki kyekola abantu. I think kyandibadde kyabweyagalire tosobola kuŋŋamba nti n'abafu tubatereke ku lw'omukaaga olwo tetujja genda kuziika. Emikolo gy'abantu gyasirisa abamu tebagenze ku mbaga. Abe eno enkola enaakola kakati enkola eyo yalikoze singa babadde beeteeseteese. Onfuna bulungi kuba ekigambo ekituufu Uganda tuli bakyafu twesuulirayo bannaggamba mu Uganda mukka nze ondaba wano nze emmotoka eyange ebeeranga kasasiro mu nyumba munda sisobola nze kulya kintu n'ekikasuka okitereka n'otuuka gy'otuuse n'obijjamu olinga nze. Obulya bulungi tukyabulamu obugunjufu obwo tukkirize tugaane. Omanyi omuntu n'ababeera mu byatya omukopakokko ekirungi Rwanda tugikoppeko obuyonjo n'otambula ng'otambula olyo ogenda okasuka ebintu mu madirisa omansa kasasiro ddala kya bugunjufu. Omanyi obugunjufu tebwetaaga kusomesa. Obugunjufu bulina otubeeramu. Ekigambo ky'okuyonja ekintu ekyo nze nakisanyukidde nnyo naye tetweteeseteese. Abakuŋŋanya kasasiro bamutwekewa n'emmotoka zennyini ez'akasasiro ntono. Kaakati ali kukuba abemberedde kasasiro ate twalongooseza olunaku lw'eggulo. Gavumenti muteekewo ebimotoka mubigule bijje ebimotoka nga 10 biyingire mu ggwanga kuba gavumenti sente ze zirina. Abantu mugamba bakuŋŋaanye ebintu babiteekawa. N'abazungu basobola okutudoneetingira kasasiro. Omulamwa gw'obuyonjo nange nagwagadde nnyo. Nekyenjagala okusaba obudde buno bakendeeze oba ku budde kubanga waliwo emirimu egyesiba okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 5 ng'okyali waka. Obudde bwo bugenze nnyo. Obudde obwo omulamwa gw'okulongoosa obuyonjo mulungi nnyo 10 ku kinnaakyo. Obulya bulungi naye bagutandise nga tebeeteeseteese. Ate kasasiro abembedde. Kakati bakuŋŋanye kasasiro bamuteekewa. Onalebo Nabbanja kasasiro obagamba siriiko wano ku TikTok. Ku TikTok nga nsowodde. Ne TikTok nga kwali asobodde omukulu esimu egikebere. Kale tugende maaso. Omulamwa
omulamwa gwaki siriko omulamwa gw'okulongoosa mulungi nnyo naye balowooze ku kyobudde. Ekyokubiri abantu mubagamba balongoose kasasiro bamuteekewa. Ekyokusatu onfuna bulungi baliteekewo nga lya tteeka. Omuntu okukwata ne traffic ebeere nga naye ekimanyi lwaki oli akantu n'okasuka ebintu mu kkubo. Kya bugunjufu kweri. Si kya bugunjufu. Lwakuba nti gundi yakozesa gundi yakola ki? Ye bannange no olwana ne luba nga tewantereddeko data. Gwe tubona nti wantereddeko data ojja kuntegeera. Munye omwana olwana olwo gwe n'olugamba nga tetutegeera. Gwe nterako data ku amugambira luntereko data tutegeera. Niba obaddeko n'omwana nga talina magezi. Nze mba mpulira firimu. Kale ebintu bwe bitambula bwe bityo tuumu teyataddeko data wa mukulu. Omukulu bw'ate ku kitimba avudde. Tuumu noonya gy'osula. Tuumu si wa DNA baaba. Tuumu si wa DNA. Kale bannange Namisha yakubye akayimba ate abbe waffe wano ku Bita kulongoosa. Ekimadde kubagamba nti okulongoosa tukkirize tugaane okulongoosa mulamwa nnyo. Uganda nkyafu nnyo. Kkiriza obagaana nkyafu nnyo naye gavumenti muteekeewo kasasiro bamukuŋŋaanyizaawa. Kwolwo olunaku olw'okuyonja ebimotoka bya gavumenti. Gavumenti erinayo ebimotoka by'okuyonja ng'oggyeko bino ebya gundi kampani eza private. Bannabugabo si kampani teri private. Gavumenti muyina ebimotoka bya kasasiro. Kwolwo olunaku olw'omukaaga ebimotoka bibeere nga bitambula okukuŋŋaanya kasasiro. Biteekeko. Mpozi n'ekirala Honorable Nabbanja kimanyi obeera nnyo ku biiti eno ne aba security mwenna mubeera nnyo ku biiti eno. Ate madamu omukadde Kamanda Nalweyiso nkumanyi gwe ekigambo kyo kikolerawo. Abasirikale abo baakubye omusajja ne bamukuba kibooko abo tetunaba kutuukawo. Mbadde nsaba madamu Nalweyiso, Majegere, Honorable Nabbanja mukozese obuyinza obubawe bassemateeka naddala Honorable Nabbanja mukwate abasirikale. Omusirikale yakubye munnansi ng'akuba ekyokuttale ddala yadde amukuba musajja teyeerwanako talina tteeka lyamenye n'ababa amenye etteeka leka etteeka liramule. Poliisi IGP tukusaba okwata abasajja baabo abaatulugunyizza munnansi kubanga si lutalo obutalongoosa lutalo musango si lutalo. IGP Mr. Kagaba abamwita Abbas Byakagaba. Mr. Abbas Byakagaba tukusaba Haji Abbas Byakagaba. Abbas Byakagaba IGP tukusaba okwata omusirikale oyo yakubye munnansi kibooko ng'akubanga amukubanga ekyokuttale. Tukusaba okolesa obuyinza omutwale mu disciplinary committee. Nkogedde bulungi? Mu disciplinary committee agende mu committee ebyempisa. Mr. Kagaba IGP tukusaba okwata omusirikale yakubye munnansi omuvubuka oyo. Madamu Nalweyiso gwe nkumanyi order ya Jason Moja akasimu kamu omuvubuka oyo gwe baakubye afune justice. Majegere Honorable Nabbanja tukusaba okwata omwami olagire abo byokwerinda bakwate abasirikale abo abatulugunyizza omunnansi awo tetunaba kutuukawo. Be mutabaako kye mukola kiyinza okulabika obulala. Era nga nva ku mulamwa guno gw'okuyonja omulamwa mulungi. Ofuna bulungi? Naye tweteeketeeke tulowooze ku kyobudde. Mirimu gy'abantu mingi nnyo egifa mu budde obwo ssaawa emu ku 5. Ofuna bulungi? At least libeere ssaawa emu ku 3. Owulira kati gaffe bateeka ebivulu ku lw'omukaaga. Ebivulu abantu batambula tebayingidde kivulu kyekakyeka. Abantu bakeera ku makya tebasobodde kutambula.
awo tufuna ekinihiro ekirata ofuna ekinihiro kakati ngenda kudda ku Honorable Nambooze. Honorable Nambooze yabaaki omukyala buli muntu gwe yajjangako adiisi kitegeeza n'emabega yino yenna bye yayogeranga si bye yali ategeeza. Honorable Nambooze yayinaako program ku TV bagitanga Barometer nga twagimutuuma. Onfuna bulungi nga tumanyi nga Nambooze bw'atabeera mu Barometer ebanga etaliiyo. Naye olunaku lwe batandika okumulaba nti byayogera si byategeeza ebimu abantu batandika okumubuusabuusa. Era takyalina following, yafuuka bulooga. Okimanyi Honorable Nambooze yafuuka bulooga. Ebigambo bye tebakyabiwa makulu. Nena mu mwafuuka ba bloggers. Ofuna bulungi? Bangi abafuuka Honorable Nambooze edda nga ne munnange twatambula naye bamuyitako kumukyaza. N'akozesa ebigambo ebijerega. N'agamba oyo sisobola kutuula mu live n'oyo. Nabitex. Nze tiyayogera yayogera munnange gwe yali bajjo. N'amugamba nze sisobola kubeera ku live. Naye kati abeera ku live. Amanyi okwogera bino bye bakazi b'ekapo akantu. Nambooze tali mu kantu. Nambooze amanyi n'okwogera akantu. Anti bamukyaza bukyaza. Naye amanyi okuleeta akasembayo. Naye tayina akapanchirayini. Kaakati mbadde nkugamba namulaba Nambooze nze Balamu simwagala. Naye sisobola kuyima ku social media ne muvuma. Awulira? Si kya bugunjufu. Kituufu. Naye kimanyi yajjaawo n'agamba Balamu nali manyi bwe wafuna oba minisita n'amuvuma. Omanyi lwaki kati Nambooze akola ebyo ebintu ali kutaamu yesembayo. Tagenda kuddamu kweguya abantu mbu bagenda kumulonda bamuzzeeyo. Era tujja kwewunya ng'akomyeyo. Kyokola nga byakola byonna teyeeguya abantu. N'ekirala Honorable Nambooze yakutugamba nti no gavumenti erina kituufu kyekola. Tolina kyolaba kituufu kyekola ky'osobola kwogerako. Kakati njagala ombuulire bataddewo okulongoosa. Oba bulungi bwansi oba kyeyagalire. Kuba sirowooza nti okulongoosa kuno kwampaka. Kwampaka okulongoosa kuno. Kwampaka. Naye gavumenti esobola okuteekawo ekintu olw'empaka. Kuba gavumenti ebyekufuga kukozesa byeyagala. Kakati naye nga omulamwa wadde etukozesa okulongoosa olw'empaka. Naye nga kyekola kikyamu. Omuntu okugamba nti yonja ewuwo nga toyonjaayo. Kuba eno Uganda yaffe ffenna. Naye okulongoosa. Naye abamu nno balemeddwa okulongoosa. Abamu balemeddwa okulongoosa ewaabwe. Ne gunia nga yeekutte kiki? Munnengera awo. Abalayo munnengera. Bali kumubona. Abekabwoye munnengera. Naturally gifted man. Ni wano gasira message bizitamba. Ali buletu tunakola ky'omukulu bwatyo bwasalawo. Bana tubadde kuki. Bwatyo kyasalawo bule kyakola. Mbadde mbagamba Nambooze abantu bamuvako. Era Nambooze tali mu kantu. Abeera mu kantu ne zonto. Ninze Nambooze mu parliament ateesa ddi. Okimanyi Nambooze kata data yaweddeko. Tumuteeraddeko data. Mbweyo. Mbadde nkugamba. Honorable Nambooze. Bakireke. Honorable Nambooze bakireke. Asobola kuyimira ku fulo ya parliament. Omanyi ayogera oluzungu Oluganda. Ebigambo byabiteeseza mu Luganda mu Luzungu. Naye oluzungu alumanyi oba enjogera yalwo yetali nnungi. Bangamba kumbi yaliko enforcement. Nambooze nga okukasuko abakazi abatunda ebyokulya ku kabangali. Yakulira akakiiko aka Public Accounts Committee mu Parliament. Kakola ki? Kakulirwa opposition ku balansinga Parliament ngeri gye mukolamu emirimu. Talina kyagenda kukola yoyo. Talina Nambooze. Nambooze takyalina makulu gonna. Takyalina kino kina Nambooze n'abaabika omuntu. Bamala kutuuka wano bakaza ddala afudde. Nambooze. Olinga ki agamba Nambooze tagiwa kadisi. Nambooze tebakyamujja kadisi. Osebo mbaka wa Mukono municipality. Minisita mu gavumenti y'ekisiikirize. Oyo bagambye akulira Public Accounts Committee. Ekyo kitegeeza ki? Yazaako eyo.
waliwo akakiiko ayinamu akakiiko accountability committee agikulira. Okay, so Nambooze muntu w'amaanyi nnyo atayingiranga kantu nga bwe mugambye. Kyenjagala okugamba njagala otunulire Nambooze ng'alina ezzonto. Kyamagezi kikyayogera oba nga tali mukambwe. Owaayi Julius mukwano gwange. Kyenkugamba buloga yenna baba akyaza abantu akyaza muntu agenda kwogera bigambo bigenda kukuba views. Nafuna ne kapanchiraini. Ofuna bulungi. Kakati Nambooze baba nga asoba n'okutuuka n'agamba kakati ngenda kuleeta yuka n'akagero panchiraini. Nambooze buli lwabeera ku kantu yatandika akantu amaliriza nga aleseyo ne panchiraini. Naye luli gutwalabanga nga ateesa ku barometa. Ne barometa sikyamulabayo. Akyaliyo. Mani? Abaayo ddi. Kati olaba abaayo ne tutamanya. TV temujagira babula bini abaayo. Ninge kigambo kituufu onalebona eno government erina ebituufu byekola. Ofuna bulungi. Naye omuntu mimba nga temumukooye. Lwaba akozeeyo ekituufu mu kyogere ekituufu. Siibula abantu. Wangi? Siibula. Kale bannange nsiibula abantu nga mbajjukiza nti nembweta nteereddeko data eno. Tumwegala mutwala ku DNA. Janyo okubeera n'omwana gwegamba ekigambo kimu na ekigenda mu n'olwo olwana olwo. Mbadde nkugamba ki? Abantu mwenna muna ennaku z'omwezi nga 7 8 tuli mu Layigi concert. Teekateeka zonna tumaze oziggyako engalo. Professor Mpozzi ogenda mutwalayo omu ku bagenda obeera ku mulyango. Professor ate ayagala nnyo ebikazi ebisheeshe. Kyeŋŋamba okulaba okuliisa amaaso. Kakati ate omusajja gwe bayita gundi yagenda okugira ku zi global Kadima yagenda okujja mu zi global tulina global egenda okuleeta abakyala bokka. Nze agenda oyimirira ku mulyango. Omusajja yekka agenda okubeeramu agenda kubeera omu yekka bamuyita Kadima. Ne Kadima tuba tukusaba bambe weefuge wadde eddiini ekukkiriza okubeera n'abantu abasoba mu 2 3 weefuge. Kale mwebale nnyo mwenna ennaku z'omwezi nga 7 Coral Airstrip Layigi ate ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omwenda tugenda kubeera ne Black Woman Jasmine wali erugogo cricket. Osobola okwasa omukazi akoze ebbina nga Bad Black bwe yali koze. Anti n'obufuna obufunye ekirowoozo. Nti ogenda kusitula mukko. Nti ebbina kole. Taiteefa. Nedda bamuddidde Bad Black ne baddira amasavu. Tugere mpola mpola wali obaddeko n'omukyala n'omugamba gundi mbadde njagala okole bwoti. Ofuna bulungi bw'okola bwoti ebintu bitambula. So biba bikola tonyumirwa. Kyagala ngo ebintu ebiri nakyo. Naye asigala ali nakyo amasavu ge batadde mu kabina. Omukazi bajja nga atambula nga avunyira ebbina n'ogamba ebbina kolere wali ku NASA. Appetite tesobola kubeera. Ebbina la Bad Black toli musanyufu nalyo nakulikola. Sinaba kulira abakulira Bad Black. Tonvumya Bad Black. Sinalaba ku bbina lya Bad Black. Nedda yalikoze. Baba yalikoze ekigambo ne byenfunamu obufunyi nti ebbina kole. Ofuna bulungi. Kiringa okugamba omukazi nti bundi beera n'empisa. Lwaki ombuuza tofukamidde? Era n'abakandika okukubuuza nga afukamidde. Era olaba tebijja, olaba yeekoza. Nze Kadima.